Nze Kasumba Steven, proprietor wa Happy Boyz Bars and Restaurant. Tulina Happy Boyz Namasuba, tulina Happy Boyz Busega, tulina Happy Boyz Kawempe. Tulina obuzibu obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde yali Sande nga kigambibwa nti waliwo omuntu eyafiira mu mikono gyaffe wano ku bbaala yaffe Namasuba. Ekituufu kyabyo ekituufu kiri nti kuba naliwo koolo nakeesizawo navaawo ssaawa nga 10 n'ekitundu ez'okumakya. Ekituufu kiri nti twalinayo shokoolo eyali Aniskin era yajja n'ayimba naye we ziba zibeera nga ssaawa 7 n'eddakiika nga 2 ne tuwulira obuzibu ku kkubo waliwo accident. Waliwo omwami yali avuga nga edda sayidi z'Entebbe ng'aweese n'omukyala. Tuwulira nti waliwo accident nga enkola yaffe tuli ku luguudo ate oluusi ffe tulina mine power, tulina fire extinguishers, tulina aba bouncers. Ebiseera ebisinga wabeerawo obuzibu tudduukirira on humanitarian grounds, not that it's our responsibility. Naye mu buntu bulamu odduka n'olaba ekibadde ku kkubo oluusi tomayinza okuba kasitoma wammwe. Ne koolo oyo omwami teyalina kasitoma waffe yava sayidi z'e Kampala ngadda Ntebbe. Tugenda okuddukira tusanga yakuba pavement n'agenda n'agwa ku kibaati kino ekyawula Entebbe road ekyawula enguudo zombi nekimusala obulago. Yavaamu omusaayi mungi yafiirawo. Kati yagwawo okkubo wakati olwokuba nti olwa traffic wabeerawo motoka endala zijja nitugamba ati omubiri gwe emmotoka endala ziyinza okugulinya ntugujjawo ne ng'aba bouncer waliwo ne babodaboda babodaboda ne babouncer ne bouncer omu ne bayamba ne bamuteeka ebbali nga wetulinda patrol. Kubaawo accident webaawo tugenda tugamba poliisi tiwaliwo accident mujje mutuyambeko. So patrol yajja after almost an hour n'omukyala omulala boda yakuba pavement olina asala kibanagwako n'afiirawo. Boda yasigala etambula few meters era omukyala yafuna injuries z'amaanyi. Bonna tubateeka ebbali w'ekkubo wetulinda patrol yajja after almost hour. Yasooka yagamba talina gyemutwala alabanga gwe bafumisa ebiso n'emuleka neddayo ng'obeereeta abasoko department endala ndowooza ekebera abantu abafudde. Abasoko we bajja ne bagamba nti ono olabika bamufumisa ebiso, olabika bamugye mu bbaala ne bamuteeka ku kkubo. Tubagamba ebadde accident, tewali amufumisa ebiso. Tebaatukkiriza ne babajjawo ne babatwala n'omukyala ne boda yalimu accident eyafiirwako omwami egyo yali avuga. Poliisi yagijjawo n'egitwala ku posti y'e Namasuba ne bagitereka eyo. Enkeera poliisi yajjawo nekwata abakozi bange bonna ne bakasuma abaali bakyalo nga 25 ne baggalira ekatwe ne baggulago gwa mada nga bagamba ekifo kino kyassa omuntu. Naye obutuufu bwakyo tewali muntu yattibwa mu kifo kyaffe kino. Tulina kamera 32 wano wabweru ne munda era poliisi twakigamba bajje batrakinga omuntu oyo. DVR yaffe bagitwala balabe oba omuntu oyo eyafa yaliko mu bbaala. N'ekyokubiri nti kamera zaffe ezimu ez'owabweru twabagamba oba temusubayina Namasuba ne Freedom City bakozese kamera z'oku nguudo balabe ekituufu. Ekitebakitulaga neera gunneraffe bakebera mu kamera zaffe. Kamera yaffe eri wabweru w'ekizimbe yalaba accident eyo ng'ehappeninga. Wamala okulaba ebyo ndowooza ne batandika okubirivinga nti tubagamba kituufu naye nga tewali muntu yafunira ddala buzibu wano. Ate ne poliisi weba ekola investigation boda yafuna accident weeri ku poliisi. Genda olabe mu yarani nannyiniyo bakubuli yali nannyiniyo otandika okutrakinga omuntu oyo nannyiniyo akwatagana atya ne boda eno ozole n'ebimukwatako ne weeba si mu gifollowing olaba omuntu ono entambula ye baddeyo oba abadde kato oba abadde mu ttawuni najja wano balabo yabeerako e Namasuba okumala ebbanga. So ffe omugenzi teyaliko mu kifo kyaffe era twabagamba mukebere mu kamera zaffe 32 mulabe oba waliwo akavuyo konna akali mu bbaala. Ate ne yali Nskin gwe bagamba nti yaleeta obuzibu obwo Nskin yaperforminga an hour later nga accident evuddewo era ali Nskin agenda okujjano nga accident tiyagirinako ye yaperforminga nga 230 accident yaliwo 120. Therefore poliisi yatukolawo bintu yasooka netuggala netuteekako ogw'obutemu ng'ate actually tewali yattiwaano. Ebifo byaffe biri peaceful. Eno Namasuba egenda myaka 10 tubaddewo nga tusaavinga abantu nga tubaweereza era bakyatuwagira era bakasuma baffe tubakoowoola tetulina buzibu bwonna era ffe tugondera amateeka. Naye lwakuba nti poliisi
oluusi wetudduukirira ate ne tuyamba abantu ku kkubo ate kati etutwalanga ba first suspect therefore naffe tulowooza ndowooza tuleme kudduukiriranga bantu kuba tuba tuyamba buyambi so tewaliwo nti waliwo omuntu yenna eyattibwa wano ekyo njagala bannamawulire nammwe mukitereezeemu ate olwammwe nammwe oluusi mwangu okuwandiika ebintu nga temuverifyinze naye nga tewali yattibwa wano niyo biyinza okugamba ku musango ogwo n'accident eyo ebirala byonna poliisi eyinza obbabuulira bakebere kamera zaabwe naffe tulina ezaffe tewali muntu yattibwa wano it was purely an accident era n'omukyala yali ku bodaboda ku mugenzi kwe yali poliisi emulina era bamufuna bamujja mu ddwaliro yababuulira ekituufu nti bagwa ku accident so kyekyo ekyaliwo naye nga tewali buzibu bwe twali tulina bwatuukawo wano tewaliwo kasitoma gwe twatulugunya ne tumuteesaako obuzibu myaka 10 gino temunaatera okuweza mulinawo enteekateeka gaggadde abantu bamwe of course emyaka 10 tegiwezeka naddala ebifunga bino ebisanyukibwamu bitera okuwangala emyaka 3 naye ffe olw'okuba nti kyetukola tukirinamu obukugu abantu bakyatwettanira batwagala so wajja kubaayo ebikujjuko ebya 10 years kimanyi tujja kuba tugiweza next year tujja kola a massive party